po jako akawuwo. Nafe saazi mweni gola basinalya. Waliwo abantu abalira ku nsiko nga kiteberezebwa nti banoonyezebwa poliisi ku byekuusa okubeera nga babadde bayambako munnamateeka Abdallah Kiwanuka okugabira abantu emmere mu bitundu by'e Rutengo mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Omusajja baana yali agabira ebintu ng'agabira abantu abateesobola ng'ekisibo kituuse. Wala baali bamufunye ate lwaki balondola buli muntu amwinako buli muntu amwekuusaako okumukwata. Olwaliro luno amagye gakedde waffe batuyiga buyizi tulinga oba abakoze musango kye batumazeeko emirembe. Okusinziira ku betusanze nga bafuutuka mu kibira ekimu gye beekukumye betwogeddeko nabo beeganya okubeera n'akakwate ku by'okugaba emmere wadde nga balina akakwate ne mulima mayuni Abdallah Kiwanuka ng'abawagizi be era nga beekokodde ekyokunoonyezebwa nga bannamagye. Olwaliro luno tuli ku bunkenke lwaki kanso Kiwanuka Abdallah bamukwata abeekosa nti yali agaba ebintu naye ng'omusajja oyo bambi yali ayamba ku bantu taddala bano abasiiba kubanga ekisiibo kyali kitandika ku Lwakuna agenda ku bantu ng'abo ng'ataddemu amatooke ng'ataddemu n'ebintu ebimu ku byabagenda okusiibulukuka abagenda okusiiba n'abali obubi ne tuvaayo ne tujja nga tulambula basheeka ng'abawa ebintu ebyo babiwa abagenda okukola ki okusiiba n'abamu ng'abawa twali tutuuse mu Lutengo ewa Sekamisi nga tuwese bwe tuti tuli awo poliisi ngitusazeeko ngigamba emukutte. Kyokka waliwo abakyala babiri abagombye ku poliisi e Nama nga baagala eyimbula ebba waabwe ku byekuusa ku musango gw'okugabira abatuuze emmere. Bwenzigudde nga bangamba mukulu wawuma waali konzi taliimu nga balingiza nga bagenda owona nenze olaba bamutwala ye batusiŋŋaanye nga tukoze eki natwebase ne obakonkona kwanze nti naani ono kwebbo nze kyeyamaani kumba abasirikale baliwa bweru akati oluguguddewo. Omukwate ye Ouma Tobi omutuuze w'e Buyuuki nga kigambibwa nti yayambyeko Kiwanuka okugaba emmere era nga bannyonnyodde mu nnaku ey'ekitalo nga batalina kyakulya na buyambi bwonna ewaka. Saazi no tetulina kyakulya abaana tubaleseeyo naffe saazi mweni golaba sinalya kasente kembaddemu nako kenkoze ki kemuyirizaako okulya nga ye yalya. Tajendimu embeera si nnungi ye naye atuwa ekyokulya etetuyina eriyo abaana ki abato. Bano bagamba nti bba waabwe asiiba mu nnimiro n'azibizaayo obudde era nga bamukonjera lwa byabufuzi era batisatisiza okuleetera poliisi abaana baabwe bawa emmere. Abadde asiiba mu nnimiro okuva ku makya paka lwaggulu avaamu ssaawa emu neekeera bw'ati kulima abaana tulina bato kyokanga wotulaba wano ssaawa zino omuntu wakugamba nti olubuto olunuma tosobola kwekanga nti ate kiki. Mukoddomi w'Ouma ategeezezza nga mukoddomi we bw'atalina busobozi obusobola okugabira omutuuze yenna obuwunga. Mwami Tobi Ouma aleete abaana abakyala bali mbuto poliisi y'e Nama ekume abakyala ekume naki n'abaana betugenda okugjayo wa e Buyuuki bajje poliisi egiri bakuma oba ne bamutwala mu kooti tewali buzibu faka banakizuula nti ye nga agaba obuwunga nga tetana busobozi nga n'abaana bali kufa njala. Kinajjukirwa nti omulamuzi Juliet Hatanga owa kkooti ento e Mukono kyajja ayimbule munnamateeka mulima mayuni Abdallah Kiwanuka kakalu ka kkooti kakadde kamu ak'ensimbi n'obwamu emiridde butaano obutaliiwo nga yavunaaniddwa omusango gw'okusaasaanya ekirwadde ki COVID-19. Abalala bali kuleveza enjawulo nga basaasira osaasira ki bona osaasira ekirwadde ne kiwona gw'obafuna obukadde bumeka lwaki okwatako mu nsawo naawe n'owaayo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ngambye nti ebintu ebigenda okukozesebwa bya bbeeyi kyokka kati bikubisiddwamu emirundi ebiri genda obuuze wonna.